Webale kuteekuumirako kadde kalipota embeera y'obudde ng'omanyiza okuteesa mmiri okugikuteesako. Enkuba ekyafuna ebbeera ddala mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu naddala mu masekkati gaffe bukedde ku makya ga leero ng'enkuba etonyedde ddala mu bitundu ebitali bimu mu ggwanga lyattu naddala ebyo ebyobulunguludde ennyanja Nalubaale. Ne tulaba ku Ssemugenza kubira ku Ssemazinga Africa, tulaba ng'omukubo gw'enkuba gukyasaasaanidde mu makkati ga Ssemazinga Africa ng'ossa n'eggwanga lyattu Uganda. Enkuba gye tweyongedde okukaaba wano ne wali mu ggwanga lyattu enkya ku makya tusobola okuzuukuka n'enkuba okutonya mutabise muno okubwatuka kw'eggulu mu kibuga Kampala n'ebyo ebitundu ebiriraanyeewo ebyobulungudde ennyanja Nalubaale, so nga ate ebitundu ebirala nga Mubende ne Nakasongola bigenda zuukuka n'akasana okwaka nga wekakuba kubamu, so nga ate bugwanjuba tugamba bagenda kuzuukuka n'enkuba ey'oluwandagirize ey'omutololo ne Jinja, so nga ate ey'omusoloti n'ebitundu ebiriraanyeewo bigenda kuzuukuka n'akasana okwaka nga wekakuba kubamu. Ebugwanjuba bo bagenda kuba n'akasana okwaka nga wekakuba kubamu makya g'enkya. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu bagenda kuzuukuka n'akasana okwaka nga wekakuba kubamu. Amalya g'ebyemisana embeera tugisuubira okukyukamu kati ebitundu ebyobulungudde ennyanja Nalubaale ng'otadde ekibuga ekikulu Kampala bo bagenda kubeera n'akasana okwaka nga wekakuba kubamu amalya g'ebyemisana nga ne Bugwe n'enatuuka ku degrees 28, so nga ate Mubende ne Nakasongola bo bagenda kufunayo oluwandagirize lw'enkuba Bugwe n'enatuuka ku degrees 29. Ate ng'eyo mu buvanjuba bagenda kubeera n'akasana okwaka nga wekakuba kubamu Tororo, Jinja n'ebitundu ebiriraanyeewo ku Bbugumu ya degrees 28, so ate nga yo omusoloti bo basuubira okufunayo enkuba ku degrees 30. Bwe tugendako eyo mu bugwanjuba bagenda kubeera n'enkuba ey'oluwandagirize nga mutabise muno okubwatuka kw'eggulu mu bitundu ebirala ku Bbugumu lya 30 mu Kasese, 29 Masindi, 28 Mbarara, so nga ate yo musozi ez'Ekabale ligenda kubeera ku degrees 25. Bukiikakkono bw'eggwanga lyattu bagenda kufuna enkuba okutonnya obul'eggulo nga n'Ebugwe n'enatuuka ku degrees 30. Kwasobola okuvaako mu ggwanga lyattu okugenda mu bibuga ebituliraanye tugamba nti wano mu Nairobi bo basuubira okubeerayo n'enkuba ey'oluwandagirize nga weetabise muno okubwatuka kw'eggulu Ebbugumu kutuuka ku degrees 25, so nga ate mu Dubai akasana kagenda kwememula n'eyo mu Cairo ku Bbugumu lya 29, so nga ate mu Dubai ligenda kutuuka ku degrees 33. Eyo mu London bo bagenda kubeerayo n'ekidedde ku degrees 12. Webale kuteekuumirako, nze kuteesa mmiri ngabo, tovaako tulabagane enkya.